ebibuuzo bana oba ekibuuzo etuteeseteese okukola mulimu n'okujjukira bannaffe abatugenzeeko omuli omugenzi Kagwala Ramadhan Matovu omuli mukwano gwaffe bwe mwatukolako ennyo mukyala Liberi Nagu kale osenyu byagenda okubanga akonako abadde bakogera nnyo MTN, Airtel, and if you have a bank card, and we shall also be there at the event. And in case of questions, I'm going to answer. Thank you very much. Kujukira bannaffe mukaba naye agiye mwebale kujja ebigambo byonna babyogedde okujja kukatiriza kiri nti mukama mulungi tusajja kudde mukama mulungi atuyambye okutuuka ku myaka gituuseeko 12 bannange kinene nnyo bannaffe bangi twatandika nabo mu kiseera ekyawamu tebakyazannya abamu babivaako kamanira zalekeraawo neffe tukyaliwo kitukyebazza Katonda. Ekyokubiri bangi atusobodde okutuuka ku lwaleero nga twatandika nabo nga boogedde ku mukyala Evelyn Labu tubaze naye ebbanga nga tebataliiwo naye nga nemukuteeka press conference eno yaliwo ne Shane yalina okugibeerako kubanga yabadde leader w'aba music mu Zubair family ne mukama yamutuggyeko Ramadhan twalina okuba naye naye byagenzewo ebityo tuteeseteesewo embeera ey'okubajjukira ku lunaku olwo so tusaba mubeere nga mujja mu bungi tubeere nga tujagulizaamu emyaka 12 si kintu kitono okusinga bannaffe abatuyambyeko ebbanga lyonna so mwebale nnyo mwebale ddala ensi bosasa mukuma ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa guno tulimu ogw'ekumi kukira okuli gato oli kasajja kakutwagala kugamba nti oli mukulu ani omusajja w'otuukira okuba n'oluba lukulinga olwi olwo oli mwana muto gwoli muto nze ndi muto ayiwa nabombanyira uko obuliga togenda bagamba oli kasajja kakulu kakati tuweze emyaka 12 ovayo twatandika kati gwoli muto odda muto obanga oli muto kati obooga twali yakajanja kusasula so media houses mwenda bali tubebaza mubeereddewo nnyo Zubair family ffe mukavaringa events zaffe muteekayo ebintu byaffe mukuba obulango bwaffe tetulina kyetuyinza basasula okuleka okubagamba nti Mukama Katonda abawangaalize ku mirimu media houses zaffe aziwangaze zibeerewo ebizibu byonna ebyalibadde bibatuukako Mukama Katonda abibataasa Zubair family ffe esaala yaffe ate kino ekintu mukikuushinze nnyo era namwe tujja bajjukira infact awadisi zaabwe nazo weziri tuteekwa namwe okubawadinga ngeri omubenda nkulanya ekibuzo neyanziza amannya Kyazaayimbaali Kacumbaali kola n'Ekyabuka TV ne Kacumbaali TV ango bosase mukuma ne Zubair family yonna mwebale nnyo kuba ntunuulira ttiimu nene nnyo mbadde embuuza bano be bamu ku bawagizi oba nabo bazannyi ndaba ttiimu nene nnyo bwe babeera abazannyi muyogeeyoge then tusuubire okulabayo ka mix kaabo kuba temumanyi abamu tebazannyirangako abamu mwakabajja mu auditions abaana abapya bano eno tusuubire okulaba ttiimu yammwe nga muzannyamu kitono abaana abato bawomukisa Focus Entertainment, Boss Entertainment, P&Q and Rama International. Kuvuganya. Okusokera ddala Zubair family tulina membership esukka mu bantu 3. Membership ya Zubair family agamba tabyana nga gonna ogagase wamu. Nolwekyo abantu baffe n'abatabaka twegattako bona tugenda bawo omukisa. Musuubire kulaba Katumba Faizo Sendi nga limu Focus Entertainment ekibiina ki nga tulaga abantu kye tulinawo bwe tuvaawo
P&D Chweyingirewo ne lutaaya waayo naye eraga abantu abo yembere wegenda okubeera Boss Entertainment boss naye ajene tiimu ye so abaana baffe bonna bagenda kuperforminga ku lunaku olwo. Ekirala olunaku luno tulusuubira okubanga lwe lwokka twalutegeeraganyeeko ne badirectors bonna lwe lunaku lwokka tetukikolangako okuba omwagaanya omuntu ayagala okwegatta ku Zubair family tukikoze ku lunaku olwo nga auditions kuba twaziyitako emabegako awo naye ku olwo wagenda okubaawo ekyenjawulo nti ayagala okwegatta ku Zubair family awo wenyini bagenda okukulabira nti osobola oba tosobola era bakuadimiti so abagala okujoininga Zubair family namwe omukisa weeguli mujje tubeere nga tutambulira kansabe aba Focus Entertainment kansabe aba Rama International department ya Zubair family omugenzi kati Evelyn Lagu kiba kitegeeza nti Evelyn Lagu wabeera abaali n'abantu bangi badiiringa nabo so abayimbi bwe bali aba because bangi abatubeereddewo emyaka 12 gituukako abayimbi bangi era bagenda otuwerekerako osobola okulaba nti tutambuza ekintu kino naye olwokuba nti Zubair family tuli self-contained tulina abayimbi bayitirivu nnyo muneeno ensonga lwaki ndowooza tetubasoosowaza nnyo naffe tusoosowaza nnyo abaffe naye nga bangi era mugenda balabaawo mugambe bulijjo ne gundi tumanyi munene naye era Zubair family mulinamu omukono so bangi egenda kubanga surprise oli aveeyo obujulizi agambe nti Zubair family mbeereddewo nnyo so abayimbi tubalinanga bangi yes tutegeseewo okubajjukira tubajjukira ngayivunda kuyakatuvaako ebbanga tetwakisuubira nti anaabaaniriza kubanga twali tutegeka awaadi zino nga tutegeka n'ekibiina kya era nga tukugamba different tusomalize kino bwe tukimala tukwata kiri naye mukama nakireetabo ati nakisobola kituukako nga tugenda kuba tubajjukira mu mbeera ey'enjawulo mu maaso awo omwaka guno gwakaggwaako tutegese eno okubasabira kubanga mumanyiiko abo babiri naye abantu abatuvaako balimu bataano bonna tugenda kuba tubasabira mu myaka giringa 6 mwe bafiiridde kubanga Zubair family kibiina kimu kyangu nnyo kubanga abantu abatuvaako tugenda kuba tubasabira tugenda kuba tubategeeza ekivulo kya Evelyn kigenda kubeera ngenda kusomeza 5 mwezi gwa 11 tubaddemu kakadde akamala okusoma kubanga obudde Evelyn amaze nga afuddaawo wikigemu n'ekitolo tetugasiza tulina kitugikozeemu tugamba atwongere nnyo okusobola okweteekateeka ekimala era ng'ennaku z'omwezi 5 tugenda kuba n'ekivulo kya Evelyn sport emakiri tubasambujje kirudde omukyalo ewadde yafa tukikole oba gyali asobola okusiima akisiimire eyo oba ng'asobola okulaba nti tulina kitukozeewo kituyambe n'abaana n'omwana ono gwe yalekawo oba oli awo akasente akanamuyamba kukibasobola kubanga battakola tasoma ng'ali ku maama we kitegeeza nti bwe tumuteekerawo embeera jajjamu akasente Fred yavaayo n'agamba nti alina asobola talenti ya maama we okuyimba oba okuwandiika tugambe nti musobola omuwa omuzannyo n'akuzannya Fred tugamba asobola okuyimba asobola okuzannya ekyokuzannya kyobadde nkimanyi kubanga badde nga muzannyisaamu firimu zaffe olampola naye nga tajja nnyo kubanga abadde muto kumalawo bingi naye bw'anaabanga kati ng'alina akadde akamala tujja kwongera kumuzannyisa alina okuyimba asobola era ne ku kigo kya maama we nekisuubire tugenda kuba yimba yakayimba akamukuwa maama we n'abawagizi era omuwagizi yena gy'oli ennaku z'omwezi 5 osobola okujja nobaako naawe akayimba kayimba mu mbeera y'okumujjukira abantu abeetaaga okujjukirwanga bannaa kubanga balina kye baleseewo walina omukungo bataddewo
awaadi zino ngenda kuza omwezi 2 omwezi guno gwe10 tugenda kuziwa abatuyambyeko okusooka okufuuka kitufuuse manyi ati wakuyambako ofuna omuntu akuwadde ennyumba ofuna omuntu akulaze ku TV ofuna omuntu akuze firimu zo ofuna omuntu azitunze abantu abo tugenda kubasiima tebanemwema singa simmwe tetwandisobodde kukola kyetukoze tetwandituuse bwe tutuuse naye byonna bijja lwakuba nti yensoba tugenda kubasiima. Ekyokubiri tugenda kusiima abazanyi baffe gazubwaifamira kubanga abazanyi baffe babaddewo mu bunkola ensinga okubeera enzibu ati mumanyi mu Uganda ati amenya ati azitowa tetulina sente zitusobola basasula zibamatiza naye muntu n'abeerawo tetusobola kubawa kisinga obuulira ekyenkana kwekyo kyebakolerera naye okuba nti kubeera mutima kulowooza tubasiime nabo tugenda kubasiima tugenda kukolayo ekyenjawulo tugenda kuawadinga nabo tulowooza nti ate bakoze bubi nnyo obuulira batereeze tulinamu abantu nga batabuzi mu kibiina nga olina okubaako nekyomunuga ekirabo kye tukikwatirwa kubanga gwosinga obukyafu tukimuwe mugambe nti gwosinza okutabula tukimuwe tumugambe ekirabo tukikuwadde olwokuba gwosinga okutuuka leeti gwe osinga okwebuzaabuza olwomutegeka shooting nagamba ate akati kalo kisaamukaga zituuka ate jamwankotta situgenda kuba tubamanyi tugenda kubasiima abantu difference egenda beera etya omuwa ssente omulala wa mbooko tugenda kuwandiikako kwawali gyetukuwandika awali no gifunye lwa kino tukikuwadde lwa kino yenjawulo ntiamune tukuwadde awali okubanga ozanya bulungi tukuwadde awali okubanga osinga okeera tugenda kuba tulibawo mu mbeera bweti yenjawulo ekirimu awo nyini mulina omukyala omu ku bakyala betugamba basinga ozanya firimu mu Uganda wano Christine Sende ne Christine nga tetumulabyewo waliwo n'abalala bataliiwo ziba family n'abantu basukka mu 3 kati awo wabaddewo abantu nga 15 baba batono kitegeeza waliwo abalala bataliiwo era aliwo okubata abasobodde okubaawo ennaku ezimama wabadde mulwadde ayinza okubanga ali ne maama we kisoboka nakyo tumusubire ku lunaku olwo kubanga asiimibwa mu ngeri ey'enjawulo si yekka abantu ab'enjawulo mujja kulanga tubasiima tulina abantu twatandika nabo aromatic yava ku Zubair family so mulimu abantu twatandika nabo ngaoba oliawo ejjinja lino erisooka esasi eryo eryasooka lyali zzibu nnyo ng'abantu obotabalowoozaako obutuba mutuufu nabo tugenda era twabayise bajja kubaawo twalina ekibuto tudeewa kusaleka